Mukama wa amaanyi, Mukama wa kitiibwa ate era wa buyinza atenderezebwe oyo Kabamba Sami wa Mighty Family Okanya Sam muganda waffe ono amaze ebbanga ddene ng'ali ku kitanda nga alina obumuluma obumutawaanya. Olwaleero nno avuddeyo neebaza buli omu afiiriddewo omubiri buli alina ky'akoze okulaba nti asuuse n'ava ku kitanda n'addamu okubakana n'emirimu egy'okutaala obukulembeze bw'eggwanga Uganda okulaba nga tukyusa Uganda yaffe okulaba nga tununula eggwanga Uganda. Olwaleero atudde n'afukamira ku maviivi ge ne yeebaza buli munnankyukakyuka buli mukwano gwe okuva ebule n'ebweya abakoze kyonna kye mukoze gwamusabidde gwe yawaayo akasente ke wawaayo gwe yamukyalirako mu ddwaliro naawe yamubeererawo munda mu ggwe mu mutima gwo n'omusabira okulaba nti asuuse n'ava ku kitanda. Okanya Sam yavudde olunaku lw'ejjo ku kitanda gy'abadde amaze ebbanga ery'emyezi egiwera ng'alina ebirwadde bimusumbuwa naye Omukama olw'obuyinza bwe n'essaala zammwe z'akoze Okanya Sam kati ali mulamu ali ku katebule asambagala. Kati nno wasinzidde mu kusambagala kwaliko neyebaza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President ekibiina kya National Unity Platform na mwenna bammemba na buli muntu yenna eyavaayo n'akola kye yakola okulaba ng'obulamu bwe butaasibwa okuba nti kati tukyamulina. Nkusaba onneegatteko n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu tufune muganda waffe Okanya Sam wa Mighty Family atubuulire era nga yeebaza bannansi abamubeereddewo era biki ebibadde bimusumbuwa ebibadde bimuluma ebimazeeko ebbanga eddene mu ddwaliro gy'abadde. Samiwo mukwano gwa mukwano gwo gwe ne woba tonjagala kyaliwo yanjagala ya nakomyewo teri kitaggwa obulwadde buwona n'obusibe buggwa na buli kimu embeera naawe gy'oyitamu manya ya leero naye nkya Katonda akyakuwadde omukka akulinako pulaani. Just kadde ke katanatuuka kyoba omanya kiweemu obudde. Navuddeyo mu mbeera ebadde ey'obulwadde yenze gwe mubadde mulabira ku kitanda ne mwebuuza ono atawona munnanga akadde katuuse nga nino kivaako era nzize kwebaza abantu abo ababadde ab'enkizo ennyo mu kuva kwange ku kitanda mu kuwona obulwadde buno. Njagala kubawa amawulire ag'essanyu buli kimu ekibadde kinnuma kyawonye era eddagala lye bampadde ne lye nakomyewo nalyo we liggweerawo biba bigenze. Kakati mu mbeera yonna ndi mulamu. Mawulire malungi eri oyo atanjagala nanjagala kuba tolina kyakkola. Abantu bano ababadde ab'enkizo mwebale nnyo bambi mwebalire ddala munda z'omukwano. Asooka ye Mukama Katonda eyantonda webale kumpa chance nate mu bulamu. Maama wange y'owokubiri webale kwogera ne Katonda kuba gwe Katonda w'oku nsi. Nze abadde buli kimu, nze mwana, nze bbaawo, mbadde mmanyi embeera gy'oyitamu nga ndi ku kitanda. Owokusatu ye mukazi wange Christine era Katonda yankoledde ekyamagero nti olunaku lwe bansiibudde ate yeebadde anniversary yaffe olw'okumala emyaka 3 weddu nga twafuna obufumbo obutukuvu mu mateeka. Owokuna abadde omukulu Masaaba Mike ono nga kyali wange mukwano gwange dureva wange bodyguard wange tandekeredde ambeereddewo. Owokutaano ye pulezidenti wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'ekibiina kya NUP n'ekisinde kya People Power mumbeereddewo wadde nga waliwo abeefuula aba NUP mukoze ky'amaanyi ng'era we guli omulimu gwammwe gwabaleeta kutwawulamu era omulimu mwagukola ne mulemesa bambi kapositi kange oluvannyuma lwa bebekulu okumpositinga ne mugamba nno munnaye weebale
osinze bangi abalinda okupostinga rest in peace omuli bakiseka ba TikTok benali ntegeeza sa mentioninga ko president wange Bobi Wine wabula ne mukuba omugambo mbu posting ngisaba Bobi Wine ne mutuuka post yaffe ne mugita ne twogera ne president netugamba tekyakola makulu kuba we tugiteerayo ate jja kuswaza president bagambe bamala kugambako naye olw'okuba nali nfuna obujjanjabi okuva ku kibiina kyange buli kimu kye neetaaze ebitono ennyo baasobola obinkwasaganyiza nange nenkwasaganya ebisigadde nakireka era mwebale nnyo mwebalire ddala ab'omukaaga be bantu abatta obudde omuli abayimbi Siza Bafana Martha Mukisa omukunja atasera mwene muva gye muvudde n'amannya gammwe nene muga tetujja kukola show zino nga tetugenze kulaba ku Munnayuganda artist oba omulwanyi ow'ensonga ne mujja ne mundabako abalala bengenda okwogerako abatutte ekyomusanvu be baana abakola ku ddwaliro wembadde mbadde n'omusiru awo nina omusiru wange awo ate bakoze kyamaanyi bambi kamwehitira omusiru abaana babadde batanga shifuti zaabwe ne bajjanga face to face ne bajja ne bandabako ne bambuzako ne badduka mangu ku mulimu waliwo senga mwenna mikwano gyange sigenda kumenya linnya nti oboono kuba mwenna mukoze omulimu waliwo omwana gift abadde akola mu kiyungu oyo yankoledde emmere gye neetaaga wabula ekineewuunyisizza mu byonna tetwawula mu mawanga abaana bano abasinga babadde batoolo Banyarwanda kyokka nga be beewaayo okummalako stress ekifo ekyomunaana kino kyo kigendagenda mu buli muntu eyanteerayo ka posti ke ku Facebook ye oba ku mikutu gye oba ku TikTok oba wa n'agamba yono Sam quick recovery bane mwenna mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala data wammwe mwebale omukwano ogwo era ono muteeka mu kyomunaana abakulidde abadde Paulo Musisi media mwana mulenzi okoze omulimu kasajja katu ne bakasabula lumu ne kaŋŋamba Saamu olaba bakuba gwe omulwanyi olonzo alwana ng'ate ndi na Munyarwanda ebintu bino bimala amaanyi ne mugamba Paulo eri nsiyo va ku ebyo ebikere gw'oli nti ogenze ku luzzi kunywa mazzi ebyo ebikere tebikumalaako mirembe tebikuleekaanira gwe nywa mazzi Museveni kyekizibu kya Uganda kasajja katu ne kaguma kuba kaali kamanyi embeera Saamu mwatambulira nga ko kamanyi Saamu ne wajja ekyokulya kasajja katu era abannaye abagamba nti Abanyarwanda bangi mu kkata mwebali bangi kuba wano Omunyarwanda ali visa free naye si bonna waliwo n'Abanyarwanda ano nga tebamanyi na bifa mu Uganda nga bo baava Rwanda bajja kwekolerera waliwo Abanyarwanda ano nga nabo banyigirizibwa omuli Paulo Musisi kati Abanyarwanda abo si bonna nkugambye nze mu ddwaliro ndabiddewo ebintu bingi kkiriza nkunnyonnyole ne bye nnali simanyi kale just kuba mwegendereza naye si nti buli Munyarwanda oba Omunyankole bonna tubateekeko embeera nedda ffenna tubonaabona kyekimu mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange Bad Black wakola post nga n'emmere ennemye n'oŋŋamba Sami ebyo tujja biyitamu naye tuyise mu bingi Bad Black atondekeredde
kuva mu comedy omukyalo oyo yandagalavu. Bebe Cool Gagamero, team Gagamero, webale kumpostinga. Omukyala full figure, webale kumpostinga. Gemazima. Buli eyakola ekisoboka nampostinga. Ono y'okumusembyayo kabadde kakodyo. Mu bantu bano tewali waagwa, tayinaawo kifo. Lwansonga twafuuka ba Luganda, tulina kubeera nga olaba Nubian ne Bobi Wine, ekinyiga kikunyiga ekikosa kinkosa. Naye okuva we twava mu comedy twasanga obuzibu bw'okunoonya ssente, ne twesanga nga twawukanye nti nagenda okulwala ng'ate kata afulumyemu, ng'ate kizibu okuddamu. Naye nga muganda wange Robi weebale nnyo, weebalire ddala. Robi wayiwawo omubiri, kyova olaba sina kifo mwe nnyinza kuteeka, naye nkwebaza bwebaza olw'ebbanga lye tumaze nti comedy twamusuulawo, naye ate essaawa zino ekikuluma kinnuma, kikunyiga kinyiga, bingi bye boogedde wakati wange naawe, ne muganda wange osigadde oyimiridde. Respect. Kwekwo okwebaza kwa muganda waffe Sami owa Mighty Family, nga yebaza buli alina kyakoze, buli amuyiriddewo mubiri mu mbeera gy'abaddemu. Neno waliwo ebyali byogerwa wano walo ne bagamba nti yasaba posti ya Kyagulanyi na pressure nti ayagala Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine amupostinge amugambe quick recovery. Abaana ne bagulawo omuliro ne bagamba gwe ngaani gwe alagira President Kyagulanyi Sente nti akupostinge ngani yakuwasinzira kuki okupostinga okoze eki. Bayogera bingi nga byogerwa ku muganda wa fono nabyo ebyamwako abantu ab'enjawulo byo avaayo nabyoko mu ngeri ye, era naawa obujulizi obukakasa nti mu abaali bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform tekyamufaako, simanya tekyamupostinga, simanya bamugoba bamusuulawo, simanya bingi ebyayogerwa nga Bebe bamupostinze naye amwogeddeku mu katambi awo owulidde. Abamu bagamba kabadde kakodyo kapange yeyagambye Bebe Cool abikole mbu baswaze President Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine. Abafulu figa bonna aboogeddeko nabagamba bonna gwali mupango ba NRM bamupostinge mubanga naye wa NRM munnaabwe mbu basobole okuswaza okuba ekibiina kya National Platform ne Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine mbu tebamufuddeeko. Era ebigambo bingi byayogerwa, buli omu yayogera kye yali ayagadde, buli omu yayogera ekyamujjiranga, buli omu yayogera kyeyatowoozanga nti kituufu okukyogera, era ebigambo byayitiŋŋana. Ebigambo bwe byayitiŋŋana nno omwami ono ebigambo ebyo yasirika talina kye yanyega, naye waliwo ebyalinga bigenda maaso eyo mu background ebyakolebwanga wakati we kya National Unity Platform ffe bye tutaamanya, naye ng'ate nabyo akoleza akatambi ak'enjawulo n'abikoogerako, era nga baza President Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine wamu ne Secretary General Rubongoya agambye nti tabasabye lukusa kufulumya akatambi kano kubanga yabalikodinga nga teyali wakuba likodinga, naye kiba kimenya amateeka kirabisaamuko, naye ayagadde okujja ebigambo ebadde byogera mbu Nuupu yamuvaako n'amusuulawo. Nayagala nnyonnyole ensi nti Nuupu gye mugamba yansuulawo yambeererawo era bankolera bingi, ne biiruzi ezimu mu ddwaliro baazisasula ku lwange nsobole okuwona. So nkusaba negateka naffe n'akatambi kano ebigambo bye tubiwulire. Bannayuganda mwena mwebale kunsabira. I'm so happy today. Vidiyo eno mbadde nkusaba woba tosobola egimalayo yita kompite tokomentinga bya kisiru, kuba ye vidiyo gyensembyeyo okukolera mu ddwaliro. Mukama mulungi ekiseera kyonna teri kitagwa. Mikwano gyange mwenna abambeereddewo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ngenda kukola vidiyo nga ndi mukambwe kuba nabagamba ku
kitanda wano ndabiddewo ebintu bingi kitegeeza nkyuse netegerera sikyayagala kuntegerera nakumpabya nakuwabya bannayuganda mwenna abajja batwogerera ne mutumala amaanyi musitulamu era ne mulaga nti ekibiina kye tusapootinga tekitumanyi mbuuza mukolerani kubanga ffe tuli bamativu n'ekibiina kye tusapootinga tuli bamativu ne pulezidenti waffe tuli bamativu n'abakulembeze empisa gye batuyisaamu naddala nga nzize kwebaza pulezidenti wange omulonde awamu n'ekitebe Louis Rubongoya munnange webale tukwata bulungi webale kufaayo webale butanneganya webale kumbeererawo awamu ne pulezidenti mwebale olw'obujjanjabi awamu ne mukazi wange omulimu gwonna gwe mukoze ne sitaswazibwa nensigaza ekitiibwa kyange ne sitasonderwa sente naye ne mubeera emabega ne mukola omulimu ogwo mikwano gyange mwe n'abanwanidde entalo ne babavuma Paulo Musimidiya bambigoyeewo omubiri musajja wattu n'abalala bangi nkyakola vidiyo ezibeebaza zino z'olaba discharge paper bwe bukakafu obulaga nti mbadde mulwadde mu Amadi hospital era wano we njagala okubuuliza Lumbu ye wagambye lino eddwaliro nalipangisa nsaba ssebo ondage ku discharge paper zo ze baakuwa nga bakutadde okuva mu kkomera gwe yali teyeewamba nabagambye ndi mukambwemu kino kye bayita medical report final report Okanya Lumbu ye kino kye kyakulema bannayuganda wava mu kkomera bakusaba akantu katono nnyo ne kakulema naye oli awo buzaabuza ensimbu eddwaliro ndi state agenti balimpangisiza nkolerewo ki katono nnyo just final report medical report kitegeeza eddwaliro terikubanja yadde 10 n'obulwadde bwewajja nabo tozzeeyo nabo you don't know tujja ffe ba anirule alina obutwatabula obulala buno wampa buchina kakati nammwe ababadde bagamba nti nze Nuupu teyampostinga era ndi munyiivu era Nuupu teyanziikirako taata buli kimu yanneegaana bamanya ndi mbega kampuleyinge odiyo eno mukama wange nsaba onsonyiwe kuba si kirungi kufulumya byama bya munju naye olw'okwagala struggle n'okulwanirira ekibiina kyange n'okulaga bannansi nti tuli bamativu munnayuganda giwulirize ombuulire ani mukyamu mbuuza mukolerani mwagamba Nuupu teyampa mabugo mwe mwennyini aba Nuupu ne mugamba Nuupu tenzijjanjabye tenfuddeeko yangwamu ndi bambega tusooke
akabugo tudde ku bujjanjabi mbalage tigoba tebakubirana ku ssimu tolina mugaso. Asimye mpulira. Nkuwulira taata. Mpulira oyogera ku mabugo seba amabugo bagasindika. Nakugambira immediately mpirawo instruction aba office n'engamba bakikoleko. Hello? Wanje. Robbie, Sami. Wanje. Kyekisinga ekyolowooza we forward ebeera etya kati mu mbeera gy'olowoozaako gwe ng'omuntu? Sawa ya leero olaba muganda wange. Obulwadde bwange okuva kati bangambye nina kubeera ku kitanda kuno okumala wiikisi 2. Abasawo yooda gye batodde ne wiikisi ezo 2 ndi mu purayiveti, ekitanda kyokka kwensula buli lunaku kisasulwa $450 gye mitwalo 45 egy'Uganda. Sinakwata ku medical simanyi. Obulwadde bali okunzijanjaba infection eri ku mawuggwe na kibumba. Kitegeera senga baba bampadde ku treatment eweweezaako, omukazi ali mu nteekateeka ezintwala mu Amerika. Kati ate ssaawa ya leero abasawo bampambidde wano, simanyi tebasobola kunta. Kati embeera gye ndi muganda wange, nina obulumi newe nkolola bukolozi mpulira bubi. Naye ndowooza kansubire nange waliwo kyolabyemu nti oluusi bambi badde bya miscommunication. Ntegedde. Baganda bange kambabuulire kino, ngenda kuddayo first of all ntegeeze bano abakulu betukola nabo ku nsonga zino. Ekyokubiri nze ndowooza nga bwe ngambye communication is key. Kati bwe mba nkugambye ekintu nengamba tugenda kukola kino, towulira nti oliro ntadde ku pressure oba ki, okunzijukiza okunteekako ka message kubanga bino tubikola mu mukwano. Waliwo n'abantu abatayagala bapostinge, ng'oli mulwadde tayagala omupostinge kwegamba. So simanyi lwaki for example kiba kizibu wala okunkubira essimu n'ongamba tomanyi kintu abantu bagenda ku misunderstandinga waliwo osabira omukulu n'awanikayo kana akantu bwe kati ne bwe kati, kubanga ekyo sobola okikola ate nkikola nnyo. President oluusi abeera bize naye nemujukiza nengamba nange omuntu wono ina birthday, wono omuntu omulwadde, wono omuntu yafiirwa omuntu, kubanga abeera bize nnyo ebintu ebinakola kinata following up baki. So just ekintu kibeere kya mukwano ate kibeere ne attitude ennungi, tujja kuyitawo mu buli mbeera yonna yonna. Kandabe ekyokukola Sami, Robbie, ensonga zo kandabe ekyokukola beere ne positive attitude, byonna bijja kuggwa. Ukimanyi gwe Robbie nali kugamba nti oluusi lindamuko ng'omwezi gugwako, kubanga lwe tutera okutuula meeting eyo ne tuyisa ssente za kino za kiri, kati erinnya lyo
naliteekako naye just one meeting tenatuula okuyisa sente ezo kubanga nali ntaddemu at least nti bakuyambe ne miliyoni 2 kubanga wali ongambe nti biri yali ya miliyoni 2.8 ali mutyoddemu miliyoni 2 so just manya nti ebintu bino tubirowoozaako all the time era n'oyo omusajja Robi yankubiranga ngamba nti alina challenge endala namugamba nti nkyali ku nsonga za Sami njagala zisooke zikole zigwe okijjukira bulungi wakubirako last week nekugamba bwentyo so muganda wange ensonga zino tuziriko simanyi lwaki ate munange kati n'ensonga endala zobadde oyogerako ez'okutambula Robi nali mutaki naye era nze kenyini nemugamba tambula tulisigendako South ekifaananyi kye nafuna nali nfunye ekifaananyi nti Sami ensonga zeziri bitoke waliwo yali akuyambako naye no Robi era ne last week yagamba nti asobola kutambula namugamba kati soka tumalirize kino ndabe butya bwe nsobola okukuyambako weyongereyo tusimanyi lwaki era nayina na plan y'okuba nti bwe mba nsobodde okujja e Nairobi nkulabe twogeremuko so I really don't know where the problem is coming from oba kya communication oba kisimanyi enjawulo yaffe nga Samu bwakunnyonnyodde nti tubadde n'ekifaananyi mu bantu era tukyakirina nti twalya abantu tebamanyi mulimu gwe tukola okitegedde kati Samu bebekulu ate we yamupostinze kati abantu bongera ddala tebamanyi abantu tebamanyi wakati by'otunnyonnyola abantu tebabimanyi kati ze mbadde simanyi nti mbadde nina okukubira nkugambe muzeeyi ositinga Samu ekyo mbadde sikimanyi nganze mukama wange nakugambe n'aba birthdays oluusi basindikira ka message ka blaza nti oluusi ogenda ne weerabira birthday y'omuntu etuuse n'ogyerabira era nakuwadde example abaana abakola shows oluusi olulaba nga tupostinze mugambe tubatigisa naye oluusi muganda wange omuntu akuteekamu ka message n'agamba nange bampanikeyo era n'okeera n'omuwanikayo simanyi lwaki ekyo baganda bange tekiraba muzeeyi ffe kirwa kitukubanga busiffe babiri bokka nze ne Samu muzeeyi nkola live sawa 8 ne live lumanyi live okubeera ng'osomesa ggwanga ku bintu ebyokukyusa kyengi ng'eriko abantu 58 oba oluusaana okola ekisiru ne babeerako ne bajjula ne babeerawo okitegeera tulwana nnyo eno naye bane bannaffe bali tulwanyi abo uganda yekifaananyi kirala kyeraba kyekuganda ekyo tebasobola kumanya kiri mu nju ate ffe tetusobola kumukeera kumakya kwasanguza nti nayogedde ne Rubongoya bakyagala era eyesoma otegeera bwe nakiraba ku social media first time Sami Mulwadde nagezaako okumukubira era nina enamba zonga 3 nagezaako okukubira era at one point nekusindikira message ng'essimu teziyitamu we nakubira Robi nangamba nti bawaliwa so I've been trying to reach you guys ate bulwenki president nkola ki mu updatinga ffe tuli balwanyi twasalawo ku lwa struggle kino njagala obeerewo ng'okimanyi senga nkuwuliza wano audio zenva okuddamu bebekulu mugambye wano gundi yawoza ku musango gwani gwa bidandisali naye n'agenda mu Amerika nga mulwadde temwamupositingako paka lwe yafa kitegeera
kati saawa zino muvuddeyo mukozese positi zange mulage nti muteekenga keya binkuba jukira abantu bwe batunula nga tebalaba nti oba wa Rubongoya oba wa Pulezidenti quick recovery oba wa Babi ate nga zijjuddemu enyalemu binkuba pulesa zeeyongera sinza abatuma okupositinga owulira naye omuntu n'agamba ajjukira baafunyidde awo wa akagundi nabo okola ki okweripa tubadde njogera nattawa ssaawa zino wekululidde endowooza era mugamba ekintu kyemwe mugamba ekituufu tulina obulumi ku mutima naye ate omuntu asobodde okunnyambako nganze robo bizibu byonna byempiseemu abadde mwami Luisi okitegeedde saamu gwe kenyini nakugambako ne gamba munnange omukulu ono azza nnyambako era kwe kugamba tumuyiseemu meseji eno n'emu okiwulira bantu bangi nnyo abazze batukuba nti twalya olw'embeera saamu gyazze nga yeetererawo nga ye omuntu mukyala we gyamutererawo ne batuliisa nze ne kata wannema amazima gennyini okukolera ng'abanyampi bangi munyarwanda ajjudde kata yikirabo bali visa firi ate kata ntono essaawa yonna obuli obutwa nyo ne wannema okitegedde kati abantu bayimiridde mu South Africa nti ekibiina kyategeera nti obwo bumbega naye gomanye ennaku ng'oli mu ddwaliro nalabye vidiyo eno n'ogimalako mukama akumpeera omukisa munansonyiwa okugezaako okukozesa eddoboozi ly'omukulembeze oyo gw'osookerako nga tonnatuusa nsonga z'owa pulezidenti tamala gatuukirwako oyo w'oyogera naye oba oyogedde na pulezidenti direct ye muwandiisi w'ekibiina Luisi Rubongoya naye kennyini yakubwako omuntu omu kati eno embeera we tutagiveemu baganda bange tewali we tugenda twala kibiina mu maaso kubanga mwogera birala ate abakulembeze bakola birala abakulembeze baagala bantu kututwitinga ng'abaana kutulaga Uganda empya nga buli omu alina emirembe naye mwafunye mwakalungi gwe muwalana akoze vidiyo negenda mu mitwalo 10 gwe mwagala musuule ate nga tuli mu struggle ekikolwa kyemukola si kirungi baganda bange ffenna tuli mu lyato toyuya lyato ffenna tuli mu komera lwaki tulwanagana ng'abasibe n'abasibe tukola ebitatukwatako ne tulekerera omulamwa amazima gabe mazima ne byoyagala okuwulira mu matuugo byawule n'amazima. Alright. Byebyo ebigambo bya muganda waffe Sami Okanya Sam owa the Might Family okusinziira wali ekkata yavuddeyo mu ddwaliro agamba byonna byawonye kati abuukabuuka asambagala abadde baka bwakwebaza bamubeereddewo era nga yebaza nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Secretary General David Lewis Rubongoya n'abalala bonna mukyala we n'abantu abalala bangi abamubeereddewo mu media akwebazizza nnyo na buli muntu amwebazizza byonna byakoze byamukoledde akaseera wabeeredde mu ddwaliro nga bonaabona ng'alumizibwa buli alina kyakoze akusiimye Okanya Sam twebali nnyo webalire ddala kale muganda waffe Okanya Sam naffe tukulisaayo nti kulikayo nga bw'ogambye nti obulwadde buwona mukama yeebale kuwonya naffe wano okutovas tukulisaayo nti kulikayo era tukusabira birungi byereere obulamu buddemu butambule nga bwe bwali n'okusingawo naye twerabeko twegweko mu Uganda empya mbaagala nnyo mwenna banywanyi abadde kumbali kubaako Katonda nsaba bankuumire mweraba.